Raphael Okiot ng'ono abadde munnamateeka mu kampani ya Maldives Advocates omutuuze w'Esseeta Mukono yafiiridde mu kabenje nkya ya leero ku bitaala by'enkumba ku lw'Entebbe ekimotoka ekitabula enkokoto bwe kigwiridde emmotoka ye mw'abadde. Ono aweze egy'obukulu 34 kitegerekese nti abadde ayolekera kkooti Entebbe ku mirimu gye nga ku bitaala Entebbe ekimotoka kino we kimusanze oluvannyuma lw'okulemerera omugoba waakyo. Tukitegedde nti omugoba ono Dan Okech kati akuumibwa ku poliisi Entebbe. Omuvuzi wa motoka eno gwe bayita Dan Okech alina emyaka 37 kati ali mu mikono gyaffe twamukutte ali mu kadukulu kaffe eri Entebbe. Kitukubye wala kitukubye enchukwe nengambako bannange mu ofiisi nze kwe kudduka nengendayo nenkakasa bye nebibaddewo nenkakasa nti Raphael era atuvuddeko naye kitalo nnyo kitalo ddala njagala okugumya ab'eŋŋanda ab'emikwano balooya bonna njagala Ivan Byateesa omu ku babadde bakola n'omugenzi atubuulidde engeri gye bafunyeemu amawulire g'okufa kwa munnaabwe. Naye ku makya leero bakiransi bali ku kkooti bankubidde nga baŋŋamba kanso nga tetumulaba omulamuzi omusanga guwummuzaamu eddakiika 3 twende kanso atuuke naye tukube essimu ze takwata ate nga ku makya yatugambye nti ali mu kkubo so nenkwata essimu nenkuba ati fasti nga ziyitamu naye nga tewali akwata bwe nnemeddeko ku MTN ye mwami omu nankwata naŋŋamba nanyini essimu eno afudde mu kabenje wano enkumba ku bitaala. Okusinziira ku Byateesa, Okiot abadde akolaganika naye era nga muntu musanyufu kumpi buli kadde. Banga Raphael abadde muntu akolaganika naye. Raphael nga awa solutions wona bumutukiridde. Raphael nga bamusanyufu abajjole nga Raphael zibunyo musanga nga anyiize. Zimuna mubuuzaako naye gwe ssebo onyiigako. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 2:30 ez'okumakya olwaleero era ng'ekimotoka ekikakoze kitegerekese nti kya Basayan Brothers. Poliisi era etubuulidde lwaki kigitwalidde akadde okuggyawo mmotoka zino. Esitudde ki kokoto ba concrete ng'obusitu bwayo tosobola okuleeta bino bya breakdown kusooka twaleese breakdown eyaffe nga poliisi eri ennene nelemererwa nga tesobola kukola ki okukisika. Poliisi saako ejja erikuuma omukulembeze w'eggwanga bagezezzaako okuleeta ebimotoka byabwe okusikawo mmotoka zino naye nga buteerere. N'omukulembeze w'eggwanga abadde adda oludda lw'Entebbe mmotoka ze ziwaliriziddwa okuyita ku ludda olulala olw'embeera y'ebyentambula ebadde egootaanye. Obwedda buli mmotoka eteeberezebwa okuba ey'amaanyi ereetebwa okugezaako okuggyawo mmotoka eno naye nga si kyangu. Wabula olusituddewo mmotoka eno kubadde kwezooba n'abantu nga buli omu ayagala kulaba ku muntu abadde anyigiddwa mu mmotoka. Ab'ebyokwerinda kye bakoze kwe kuteeka mu mmotoka eno ku breakdown era ng'omuntu bamugiddemu ku poliisi Entebbe. N'aba yafudde dda naye mayiti ye okuginyigiriza obudde obwo bungi nnyo kubanga tomanya muyinza okuba mulimu oba omuto oba yawonye naye ku ssaawa zino zeemaze saa zigera mu 2:00 otuufu tayinza okuba nga waliwo awonye. N'ekirala kyennyini ebitaala bino biri wampi omuntu aba ava eri waggulu adda Ntebbe aba tasobola kulengera bitaala. Nze mbadde nsaba baddemukko ebitaala bino bakole kibabiwanvuyemukko waggulu emmotoka eva eri wansi baterengera bitaala egwa ne security ennyininyini bagiteeka kuffe bantu otukuba miggo naye tebateeka ku abo baddereeva abavuga ebimotoka ebinene kubanga mmotoka bwe ziba zikkirira nga ziva Kampala zidde Entebbe waliwo akaserengeto k'amaanyi ate emmotoka ennene oluusi ziremereddwa okusiba nga ebitaala bya traffic bikyuse. Mu kiseera kino omulambo guli mu ggwanika e Mulago. And continue subscribing because nze mbaleetera binyumyambo byokka mawulire buli kimu ekigudde mu ggwanga olina okwekuumira wano n'obeera updated. Yes. Thank you so much guys. Mbagala nnyo. Mweraba.
Good morning, guys. My name is Kamago and I'm on the face of this channel. Uganda. Today, just mawulire gannakwera just nga bwe nabagamba nino baleetera buli kimu ekiguddeo. So bambi omusajja yafiiridde mu motoka oba mu byokusaaga baba like akantu katono nnyo ne kakutta. You know, sina bingi byakwogera, just mulabe video mulabe oba waliwo ekyosobola okukola okwetangira ebizibu ebigenda